أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله رب العالمين لا يسأم من كثرة السؤال والطلب سبحانه إذا سئل أعطى وأجاب وإذا لم يسأل غضب يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا لمن أحب ورغب من رضي بالقليل أعطاه الكثير ومن سخط فالحرمان قد وجب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وإليه المنقلب وأشهد أن خاتم المرسلين هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأجمعين عباد الله أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل كما يقول سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله وقال أيضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب متنو قواتي الله سبحانه وتعالى الله تموي بزولي بينجر بياتوا أتقام القرآن يجتيبا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها msingatu la wansi kwa gala kubala biyengera Allah byamu wadde okuvalia tandiko kutegeera mutufu tayinza kubimalayo tumubaza Allah subhanahu wa ta'ala olwebengere bingi byatuwa betusobola okufumitirizaako nebitasobola kubeera nga tulowoozaako ebikwatibwako nebitakwatibwako bingi wekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala byatuwa nizako kusalira wekitibwa mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alladhi ja'ana bil huda wa dinil haqq yatujira n'obulungamu n'eddiini y'amazima sabba Allah subhanahu wa ta'ala museeko kusasira kwe n'abantu be n'abantu b'ennyumba ye na bonna abamugoberera abamubeerera mu kaseera akakazigizigi okutuusa ow'ekitiibwa Allah lwalizingako enseno baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala njagadde okubategeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala ye yekka asabibwa ate Allah yagala nnyo okumusaba ate bw'omusaba yeeyama okubeera nga akwanukula era nga akuwa ate bw'ogezaako okubeera nga ogayala obanga ogaana okumusaba gegamu ku bakubo bw'oba oyagala obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala muyinza okuyita kujeemera kubeera nga omusaba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatukubiriza okubeera nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala however big ekintu kye tumusaba mu bunene bwakyo oba mu butono tulina okubeerawo nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala olw'ensonga yeeyama okubeera nga atwanukula omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatugamba ittaqullaha haqqa tuqatihi tuti Allah subhanahu wa ta'ala mu butufu bw'okumutya tugondere ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga tukola byonna byatulagidde n'okulekayo byonna byatuziyizza okubeera nga tukola n'okulekayo ow'ekitiibwa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam baddu ba Allah balungi fa inna ni'ama Allahi alaina kathira la tu'addu wa la tuhsa كما قال الله سبحانه وتعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار الله تقام صوت إبراهيم aya jensomi waggulu kuva ku aya ya 32 paka ku aya ya 34 ekibagambisa aya ezo omuntu bwabazzeeyo a reflecting aya zazibikule azisome mu lulimi lwasinga okutegeera ayongere okuzekkenneenya oba oli awajja kifunamu ekisinga okubeera ekirungi baddu ba Allah balungi ebyengera Allah byatuwa bingi nnyo tetuyinza kubimalayo ensonga lwaki yatugamba mu aya ezo nti Allah subhanahu wa ta'ala yatonda eggulu n'ensi kwe tuli kutweyagalira kutufunidde ebitiibwa kutufunidde obugagga kutusomedde wa anzala minas samaa'i ma'an n'atakuma kwekyo mu byengera byatuwa n'atutonyesa enkuba nga kitonyesa enkuba fa akhraja bihi minath thamarat esobola okubeera nga efuuka catalyst okubeera nga ebimera biva mu ttaka n'osimba kasooli Allah n'amugjayo ng'aliko egyo birimba n'osimba ebinyeebwa Allah n'abijjayo n'osimba ebitooke Allah n'abijjayo olw'enkuba Allah subhanahu wa ta'ala gy'abeera nga atutonyesezza kyengera Allah subhanahu wa ta'ala n'atugamba fa akhraja bihi minath thamarat n'abamerese bimera okuva mu ttaka n'atubulira n'ensonga lwaki Allah bimeza rizqan lakum mufunemu ekyokulya mufunemu ebyokutunda banja bagaggawadde mu bulimi banja bagagga
wadde mu bulunzi n'ebyo Allah subhanahu wa ta'ala abeera nga abitukolera okubeera nga atwanguyiza obulamu. Agenda maaso n'atugamba wasakhara lakumul fulka litajriya fil bahri, n'atakuma kwekyo n'atwanguyiza okubeera nga tusobola okutambulira ku mazzi nga tukozesa amaato ag'enjawulo, nga tukozesa ebyombo eby'enjawulo. Ebyo Allah abeera nga abitwanguyiza olw'ensonga byengera Allah subhanahu wa ta'ala. N'atugamba bi amri, ku lw'obuyinza bwe teri asobola kutambulira ku mazzi okujjako nga Allah asazeewo okubeera nga osobola okutambulira ku mazzi. Teri asobola kutambulira mu bbanga, Allah atwanguyiza okubeera nga tutambulira mu bbanga. Olwaliro abantu batambula ne balinnya ne bagenda e China, ne bagenda e Turkey, ne bagenda mu nsi ez'enjawulo naye nga batambulira mu bbanga. Ebyo Allah abikola kubeera nga atwanguyiza olw'obusobozi bwe. Agenda maaso n'agamba wasakhara lakumul anhar, ate n'atwanguyiza emigga, kubanga era abantu bagikozesa okutambula, abantu bagikozesa okufunamu amazzi, abantu bagikozesa okufunamu amasannyalaze n'ebifaanaganako bwe bityo. Byonna Allah subhanahu wa ta'ala abeera nga abituwa. Teweerabira nti ebyonna byengera Allah subhanahu wa ta'ala byawa omuddu. Agenda maaso n'atugamba wasakhara lakumu shamsa wal qamara daibain, n'atakuma kwekyo Allah n'atwanguyiza omusana ne gujja nga mulungi ne gwaka ku bimera byaffe ne gutwakako, omuntu asobola okubeera nga atambula emisana okubeera nga akola. N'agamba wasakhara lakumul qamara daibain, n'atakuma kwekyo n'atwanguyiza enjuba omwezi ekiro okubeera nga nagwo gubenefitinga abantu nga bwala gubenefitinga abatambuze ku nnyanja ekiro batambula bagoberera mwezi na munyenye. Agenda maaso n'agamba wasakhara lakumul layla wan nahar, n'atakuma kwekyo n'atwanguyiza ekiro n'emisana. Ekiro n'akiteekawo wannawma subata nga kyakuwummula. Omuntu emisana obudde bw'aba bamaze nga akola apatikana anoonya kino anoonya kiri, n'ateekawo ekiro ng'omuntu abeera nga awummula. Agenda maaso n'atugamba wa ataakum min kulli ma sa'altumu, n'atakuma kwekyo buli kyonna kye tusabye Allah subhanahu wa ta'ala n'akituwa. Nkakasa bulungi nawe olina by'omanyi ng'obisabye Allah subhanahu wa ta'ala ng'ate era abikuwadde. Sobeera ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala olw'ensonga yiyamu okubeera ng'akwanukula. Agenda mu maaso n'atugamba ataakum min kulli ma sa'altumu, buli konna ke munsabye nkabawadde. Batannayanukula, akaseera tekannatuuka butuusi, naye nga nkakasa w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yeeyamu okubeera ng'abaanukula singa mubeera nga mumusabye, era bwe munaamusaba ajja kubeera ng'abasaba abaanukula. Agenda maaso n'atugamba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, bw'ogezaako okutuula wansi okubala ebyengera Allah byakuwadde bye twogeddeko ebitonotono n'ebirala bingi nnyo la tuhsuha, toyinza kubimalayo. Naye jjukira omuntu innal insana la dhalumun kaffar, mazima omuntu mulyaza amaanyi ate muwakanyi, abakanyi ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala byamuwadde. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha u'tiya al-'abdu thalatha ni'am kana kaman malika ad-dunya kullaha. Allah subhanahu wa ta'ala singa akuwa ebyengera bisatu bwe biti bye tugenda okutunulirako olwaleero, abanga akuwadde obufuzi bw'ensi eno yonna. Ebyengera bisatu wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala singa abikuwa obeera nga afuze ensi eno. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku nsonga eyo ey'ebyengera ebisatu bye twagala okutunulirako, abantu ob'olusi batwala for granted. Allah subhanahu wa ta'ala singa abikuwa obanga afuze ensi eno. Yagamba owekitiibwa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam man asbaha aminan fi sirbihi mu'afin fi badanihi indahu quta yawmihi fakaannama hayyazat lahu ad-dunya bihadhafiriha. Yagamba owekitiibwa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam omuntu singa abukeesa ku matya ng'alina emirembe mu nnyumba ye, mu'afin fi badanihi, ekyengera ekyokubiri ng'omubiri gwe mulamu, indahu quta yawmihi, ng'alina n'ekyokulya ky'olunaku olwo, abeera nga afuze ensi eno. Baddu ba Allah, kiraba ng'ekyokusaaga ni'matul amn, ekyengera ky'emirembe, kyengera kya bbeeyi nnyo. Omuntu singa akeera ku makya ng'alina emirembe ewaka waasula. Omubaka teyayogera nti oba opangisa oba wazimba kasita oba ng'olina woosula, bameka abatalina we basula. Ojja otambuleko mu Kampala ekiro, ojja kulaba abantu nga beebisa ebikutiya, ng'emisana akeera n'atambuza byatambuza, omusajja afaanana bulungi naye nga we buwungeera alina kapolotike ku lubalaza waateeka ekibukisi n'ekkutiya ne yeebaka. Negwe Allah akuwadde obusobozi opangisa ennyumba yakakadde, opangisa ennyumba ya mitwalo 2 yeetaano, naye ng'olina woosula aminan fi sirbihi, ng'olina emirembe woosula, kyengera kya bbeeyi nnyo. Baddu ba Allah, tetukigayaalirira. Wahiya ajalliha wa akbariha, kyengera kya bbeeyi nnyo kubanga okyalina emirembe. Tunuli abaganda baffe abali Palestine,
tulina baganda baffe abali e Iraq, tulina baganda baffe abali e Somalia, tulina baganda baffe abali e Sudani, tulina baganda baffe abali e Zaire mu nsi zonna ezitalinamu mirembe. Tebalina kye bayinza kukola, tebayinza kutebenkera, tebayinza kulya mmere nebakka bulungi, tebayinza kukola mirimu olw'ensonga emmundu zivuga, tewali mirembe. Sabanga nnyo Allah akuwa emirembe, akusaasira ofune emirembe olw'ensonga oba n'emirembe buli kyoyagala osobola okukyetuusaako, osobola okutambula, osobola okulya emmere nekukka bulungi, osobola okunywa. Naye bw'obanga woowangaalira oba mu nnyumba yo tewali mirembe, toyinza kufuna mirembe nekuba kwebaka, toyinza kufuna nekuba kukola. Kyova olaba ne bizinesi nekuba kukola bizinesi ebeera any working condition nga nnungi kusobozesa okubeera nga tukola emirimu emirungi. Faidha rtafa al-amnu fal'iyadhu billah fazalat al-hayat. Singa emirembe giggwa mu bulamu bw'omuntu, obulamu nabwo bufaafagana, toba na mirembe, obeera weeraliikirira emmundu evuga. Abaali babaddeko mu myaka egyayita nga emmundu evuga tebaba na mirembe, abamu baafiirwa abaana baabwe, abamu bizinesi zaafa, abamu emirimu gyaggwaawo olw'ensonga obulamu obwo tebwali mu mirembe. Sabanga nnyo Allah subhanahu wa ta'ala akuwa emirembe mu makaago, sabanga nnyo Allah subhanahu wa ta'ala akuwa emirembe ku mulimu gwo, sabanga nnyo Allah subhanahu wa ta'ala akuwa emirembe mu ggwanga lyo. Otherwise wataba mirembe mu ggwanga tosobola ne investment tebaawo, a conducive environment attracting investment. So badba Allah tusabenga nnyo emirembe mu ggwanga lyaffe, mu maka gaffe ne mu mirimu gyaffe. Kyovola ba Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ku nabbi wa Ibrahim byatuuka mu kibuga Makka, muzimu ku dduwazi yasooka okusaba, yasaba Allah ekibuga ekyo akiwa emirembe, n'agamba rabbi ja'al hadha albalada amina, ay Allah nkusaba ofuule ekibuga kino Makka kibeere kya mirembe. Naye mu dduwazi obanga osaba, sabanga nnyo Allah akuwa emirembe wakaawo, nga tonnasaba Allah kuwa bugagga, nga tonnasaba Allah kuwa biki byonna byoyagala okubeera mu nsi muno, saba Allah akuwa emirembe. Otherwise bw'obifuna nga ate tewali mirembe, era tuyinza kubeera nga obeeyagaliramu. Bwe yamalirizawo nazzako edduwa warzuquhum min athamarat, bw'omala okubawa emirembe abantu b'omu Makka obagabirira ebibala ebirungi la'allahum yashkurun, oba oliawo banaabeera mu baddu abali grateful, abeebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Mu aya endala mu suratul Baqara aya 26 Allah atunyumiza nga era atugamba ku Ibrahim yasaba edduwa n'agamba wa idh qala Ibrahim, jukira mu kaseera omuddu wange Ibrahim yasaba edduwa n'agamba rabbi ja'al hadha baladan amina, ay Mukama Katonda nkusaba ofuule ensi eno Makka ebeere ya mirembe, warzuquhum min athamarati warzuq ahlahu min athamarat, era ogabirira abantu baamu mu Makka ebyengera oba ebibala nga tebiggwaawo. Ekisookera ddala igwe okufuna emirimu emirungi, okubanga osobola okutambula ne weeyagala, n'ogenda n'ogula by'ogula byonna, n'ogenda n'osobola okukola, walina okubanga mu nsi eyo oba gy'owangaalira waliwo emirembe. ففي كل الموضعين قدم إبراهيم الدعاء بالأمن على طلب الرزق. mu aya bbiri ze tulabye nabbi wa Allah Ibrahim yasookanga kusaba Allah mirembe, then n'alyoka agoberezaako riziki. Allah bagabirire riziki abantu abo, olw'ensonga riziki tesobola kubeera sanyu, tesobola kubeera nnungi nga tewali mirembe. Tusabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala atuwe emirembe. So Allah bw'akuwa emirembe mu makaago, Allah bw'akuwa emirembe mu nnyumba yo, Allah bw'akuwa emirembe mu ggwanga lyo, n'ebirala ebibiri ebisigaddeyo obeera nga afuze ensi eno yonna. Ekyengera ekyokubiri ni'matul afiya fil jasad, kyekyengera ky'obulamu, wellness. Tusabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala akuwa obulamu obulungi, olw'ensonga singa obeera n'obulamu nga bulimu endwadde ez'omutima ez'omunda ezirabwako n'ezitalabwako, tosobola kubeera nga weeyagala mu nsi eno, tosobola kufuna mirembe, tosobola kubeera bulungi. wal afiya min kulli makruhi dunyawi wa akhirati, era saba Allah subhanahu wa ta'ala akuwa obulungi obw'omubiri ku nsi kuno ne ku akhira. bw'otaasabe Allah oba Allah bw'ataakuwa emirembe togenda kubeera nga weeyagala. Hadith ejjiba ku Ibn Abbas atunyumiza nga atugamba Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abbas ono ankuwa nabbi atunyumiza nga atugamba yagenda omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, byatuukayo namugamba ya Rasulallah, ekindeese wano kugamba kusaba ombulire ekigambo kyemba nsaba Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi kyava muddamu namugamba ya Abbas, wange go Abbas, salullaha al-afiya, saba Allah kuwa obulamu obulungi. Bannanga obulamu obulungi nga toyina kikuluma oba osobola okukola ibadati ez'enjawulo. Buli wolwala waliwo ibada zoba tokyasobola kukola. Allah singa akola ekirowuladde bwa ulcers okusiba oba okuvuddeko,
Allah singa kuletera obulwadde bw'amagulu nga tokyasubula kuyimirira, oba tokyasubula kusaala tarawiya na kusala ng'oyimiridde, oba tokyasubula kugenda mu hijja ng'otambula bulungi bajja kutwalira mu kagaali, na ibada endala nnyingi nnyo ezeetaagisa omuntu ng'akyali mulamu. Kivala omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu hadithi endala tugamba igtanim khams qabla khams, twenyagire ebintu bitaano, tufe nnyo okulaba nga tukozesa ebintu bitaano ng'ebintu bitaano tebinnatutuukako. Mu bintu ebitaano yatugamba wasihatuka qabla saqamika, faayo nnyo okulaba ng'okyali mulamu, okole emirimu emirungi, you work hard, okole ng'obulwadde oba obukadde tebunnakutuukako. Saba nnyo Allah subhanahu wa ta'ala akuwe obulamu obulungi. Abbas ono bwe waayitawo ennaku 3 ndowooza ng'alowooza Nabi Muhammad ajja kuba akyusizza kikya n'amugamba okusaba Allah. Bwe yaddayo n'amugamba ya Rasulallah, kiki nnyinza okusaba Allah subhanahu wa ta'ala, kiri kye wagamba nakikoze era nakitegedde, nkomyewo nnyongere ekirala kye nnyinza okusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi n'amuyita n'amugamba ya Abbas, obange gwe Abbas, n'amuyita n'ebikiibwa byonna ammu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, obange gwe taata wa nabbi omuto Abbas, saba Allah akuwe obulamu obulungi. Era Abbas n'addayo n'asaba Allah amuwe obulamu obulungi ku nsi ne ku lunaku lw'enkomerero. Naffe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obulamu obulungi ku nsi ne ku akhira. Wa kana nabiyyu sallallahu alayhi wasallam kathira ma yad'u Allah wa yas'aluhu wa yatlubuhu al-afiya fi dinihi wa dunyahu, wa rubbama khassasa fa sa'ala Allah al-afiya fi sam'ihi wa basarihi wa badanihi wa ahlihi wa malihi. Era omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam teyalekayo obuwangazi bwe bwonna kusaba Allah muwa bulamu bulungi, wellness. Teyalekayo okusaba Allah muwa obulamu obulungi. Era mu dduwa ze yasabanga yagambanga, ayi Allah nkusaba ompa obulamu obulungi mu ddiini yange, Allah nkusaba obulamu obulungi mu nsi muno, kuba tosobola kukola mirimu gya ddiini ng'oli mulwadde, kajibe mirimu gya dduniya tosobola gikola ng'oli mulwadde. Kyova olaba yasabanga, oluusi yasabanga, ayi Allah nkusaba ompa obulamu obulungi mu maaso gange mbeere nga nkyalaba, mpa obulamu obulungi mu biyungo byange mbeere nga kyambikozesa. Kusaba Allah mpa obulamu obulungi mu baana bange, mu bantu bange. Saba obulamu obulungi mu bantu bo, saba obulamu obulungi mu baana bo, saba obulamu obulungi mu biyungo byo ng'okyasobola okubeera ng'okola. Otherwise Allah singa n'aleeta obulwadde ojja kuba tokyasobola kubeera ng'okola mirimu mirungi oba kubeera ng'okola emirimu gy'ensi eno ne akhira. Wa in kunta sahihan fi badanika, bw'obeera ng'oli mulamu ng'omubiri gwo mulamu, bingi by'okyasobola okukola. Teweeyibaala, tosekerera abafunye obuzibu, tosekerera abatuusiddwako endwadde nga bali ku bitanda. Olw'ensonga omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatugamba bw'oyitiriza okwonoona fa innal maasi tazilu ni'am, omuntu bw'ayitiriza okukola ebyonoono gekamu ku makubo Allah mwayita okuba nga akuggyako ebyengera byakuwadde. Tufeeyo nnyo nga bwe tusobola mu byengera ebisatu Allah byaba akuwadde okubanga osobola okufuga ensi eno. Twalabye ekyengera ky'emirembe, ekyokubiri ekyengera ky'obulamu obulungi. Saba Allah akuwa obulamu obulungi. Obulamu buno obulungi bwetaaga kwetegekera, kukolerera. Faayo nnyo nga bw'osobola ofuba okola nga omonitaringa biki by'olya, si kulya buli kamu. Ennaku zino tufunye omukisa basawo bakubuulira n'okubuulira nti emmere bweti ne bweti tokkirizibwa ggirya. Omukkiriza alina okubeera healthy. Mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yasindika basahaba ne bagenda mu bwakabaka bw'e Misiri, bagenda okukomawo e Makka oba e Madina, ne baleeta ebirabo bakabaka ab'e Misiri baawa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ebirabo byali bingi, mu birabo ebyo mwalimu abasawo. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'abagamba abasawo bano mubazzeeyo, olw'ensonga ffe twetaaga abasawo. N'agamba nahnu qawmun, ffe tuli ekibiina ky'abantu, la naakulu hatta najuu, tetumala galyalya okujjako ng'enjala emaze kukuluma. Nino osanga omusiraamu nga buli ssaawa alya. Bw'otambulako mwakeedo oli aba yakagulawo ne wayitewa fruits n'azirya, aba yakamala okulya fruits, ow'ensene n'asala nazo n'azirya, oba obunyama n'asala olw'okuba buunya bulungi naye nga tannakola nakukola, naye ng'ali mu kulya buli. Omuntu oyo osuubira obulamu bunaabeera bulungi, ajja maliriza ng'afunye ebirwadde, omuli pressure, omuli sukaali, olw'ensonga omubiri tagukozesa na exercise. Omubaka sallallahu alayhi wasallam yatugamba nahnu qawmun, ffe tuli abantu, la naakulu hatta najuu, tetumala galyali okujjako ng'enjala emaze kutuluma. Kyava atugamba idha akalna, ate bwe tuba tusazeewo kulya la nashba, tetulya kukkuta. Kyovala omubiri gw'omuntu mbaka yatugamba era guteekebwateekebwamu emirundi 3.
ekimu kyakusatu kyakulya kya mmere, kimu kyakusatu kyamazzi, kimu kyakusatu kyakukka kyakussa. Naye abantu balya, nalya wonna kyemmere nakijjuza, najjuza ekyamazzi, najjuza n'ekyokussa, natuuka kussa nga takyasobola na kussa, nga balina kumusiiga amafuta ku lubuto. Omusiraamu talya nga ttimba, kuba ttimba bw'erya esobola okumala ennaku eziwera nga tekyalya. Naye tugenda ennaku zino batutirawo omukisa gwa bufe. Waliwo enkoko enjokye, kuliko enkoko ensiike, kuliko gye bayisizaako mu kyuma, waliwo n'ey'oluwombo. N'osanga omusiraamu nga yonna agitisse ku lusaniya, ng'atisseeko omuceere, atisseeko amatooke, obummonde obuli fried, obummonde obutokoseeko, byonna bigenda bbiri omusiraamu omu. Amaliriza ebirwadde bimukutte. Tubeere abaddu abalungi abakuuma emibiri gyaffe. Olw'ensonga omubaka yatugamba almuminu alqawiyu, omukkiriza ow'amaanyi ali healthy khairun, mulungi nnyo, ate wa ahabbu ila Allah, yasinga okwagalwa mu maaso ga Allah okusinga omukkiriza omunafu. Olw'ensonga baba obwetaavu bw'okuzimba omuzikiti, oba obwetaavu bw'okuweereza obusiraamu, olina kubeera nga oli healthy, oli energetic, naye kitoyinza kukituukako okujjago ng'omonitorinze biki byolya, obirya ddi, oli ogenda kwebaka, bw'oli olya n'okugizawo newandigenza amazzi n'omukka. Tubeere nga tumonitaringa endya yaffe bwe tuba nga twagala Allah tuwe ebyengera by'ensi eno n'eggulu. Ekyengera ekisembayo tawaffuri quuta al-yawm wal layla, kyekyengera ky'okuba nga olina ekyokulya ky'olunaku n'ekiro. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala singa akuwa obusobozi ng'osobola okufuna ekyokulya ky'olunaku olwo olukedde, olw'ensonga situmanyi kigenda kubeerawo nkya. Naye Allah ng'akuwadde obusobozi ng'olunaku nga bwe lwakedde ng'olina ekyokulya kyalwo n'ekyeggulo n'ekiro kyalwo, mu butuufu obeera ng'afuze ensi eno yonna. Bameka abalina ebyokulya ng'alina bya wiiki, nga gwe fa alhamdulillah okakasa emmere gy'olina mu nju ekumazaako wiiki, nga gwe okakasa emmere gy'olina ya mwezi, nga gwe okakasa emmere gy'olina neguba mwaka, okyasobola okutambula omwaka mulamba. Mu butuufu ekikyengera kiba ky'amaanyi nnyo. Bameka nga mu fridge mulimu ebyokulya, fruits ez'enjawulo. Bameka nga bw'oli woosula olina ebyokunywa ebinnyogoga n'ebyokya. Subhanallah, ekyo kyengera kya bbeeyi. Bameka nga ye bwakedde tamanyi kikyagenda kuzzaako, zingidde essaawa nnya talina kyeyalabye, talina kyeyakoze, atambuza nga bigere okuva gy'avudde. So baddu ba Allah aba gwe akuwadde obusobozi ng'osobola okwetuusaako ekyokulya ky'olunaku olwo n'ekiro ky'olunaku olwo, mu butuufu obeera ng'afuze ensi eno. Tudde mu hadithi yaffe omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba, man asbaha aminan fi sirbihi, omuntu singa abukeesa ku makya mu nnyumba ye ng'alina emirembe, muafin fi badanihi, ng'omubiri gwe mulamu talina wamuluma, ekyokusatu walahu quuta yaumihi, ng'alina n'ekyokulya ky'olunaku olwo, abeera ng'afuze ensi eno yonna. So baddu ba Allah tubeere nga tulongoosa ebyengeri ebyo bisatu n'ebirala bingi. Waliwo hadithi ezijja nga zoogera entambula ennungi, nga zoogera omukyalo omulungi, naye eno hadithi yajja yogera ebintu bisatu bye Allah aba abikuwadde, naye oba tonnawasa naye ng'olina woosula nga obulamu bwo bulungi, omubiri gweyagala mulungi, ng'olina n'ekyokulya ky'olunaku olwo, obeera ng'afuze ensi eno. Baddu ba Allah nga tumaliriza butya tuyinza okukuuma ebyengeri ebyo byonna bye tulabye ebisatu. Ekisooka ekyokukuuma ekyengera ky'emirembe kudde eri Allah subhanahu wa ta'ala, kumwekwatako. Bwe tunaagala okwekwata ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ajja kutujjako ekyengera ky'emirembe. Kyava atugamba wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, twekwate ku mugo gwa Allah omugumu, ge mateeka ge tetwawukananga, tetugavangako, bwe tuba nga twagala Allah atukumira emirembe mu maka gaffe, mu mayumba gaffe, mu nsi yaffe. Ekyokubiri okwewala ebimunyiiza, omuli okumugattako, omuli okukola bid'a, omuli okukola ebintu byonna Allah subhanahu wa ta'ala by'atayagala, makubo aganyweza emirembe mu bulamu bw'omuntu. Ensonga ey'okubiri ey'obulamu bulungi, kubeera nga tu exercisinga ng'omukkiriza, n'okubeera ng'ofunawo akadde. Oba tusobola kusasula gym, kale tambulako ku kyalo, funayo akadde otambuleko, oddukeko. Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam afunangawo akadde n'akafissaako, n'azannyamu n'abantu be ne baddukaddukamu. Kigambibwa lumu yaddukako ne Aisha radiyallahu anha, Aisha ng'akyali muwala muto n'amusinga, naye baatuuka mu myaka egy'obukadde ne baddukamu era nabbi n'asinga Aisha. Kabonero akaali katulaga nti omukkiriza
alina okubeera nga akola exercises ebbanga lyonna okusobola okubeera nga akuupa omubiri nga guli healthy. Ekyengera ekisembayo ekyengera ky'okufuna ekyokulya ky'olunaku olwo oba ekiro kubeera nga tufaayo nnyo okulaba nga tunoonya ebintu ebiri halal lawful things byokka. Mukkiriza talya haramu, mukkiriza talya zaamaanya, alina kubeera nga alya mmere ennungi. Ya ayuha rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu saliha. Allah yakoowola bannabbi babalungi n'abagamba nge bannabbi muli ebintu byokka ebiri lawful ate mukole emirimu emirungi. Kiba kitegeeza n'abakkiriza tulina kubeera hard working. Mukkiriza alina kubeera hard working osobola okutuuka ku biri byonna ebisatu, okubeera nga alina emirembe waasuula nga tebamubanja nga teyeeraliikirira renti, okubanga obulamu bulungi nga amonitaringa biki byalya asobola okubyetuusaako nga alina n'emmere y'olunaku olwo, kubeera nga ali hard working. Nabbi Daawuda kaana yakulu min amali yadihi, yali musajja muweesa nga akola. Tubeere abakkiriza abali hard working abakola tetunyooma mirimu bwe tuba nga twagala okufuga ensi eno. ألا فصلوا على الحبيب المصطفى فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة عليه حيث قال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على نبينا محمد في الآخرين وصل وسلم على نبينا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.